obudde butuuse obw'omunyo live ku Sol TV waguma kisuule kankwanirize mu kanyomero kano nze ngenda okulombojja nga Rosette Kalungi ayita ku ludda luli olw'obubonero. Twagala kusooka na nsonga ekwata ne nabbambula w'omuliro asaanyizzaawo ebintu bya buwumbi na buwumbi obwa siringi kumpi ddala n'ekibuga Kampala mu ludda awo mu kifo ekyakazibwako eri amakolero ekya industrial area mu ggombolola y'e Nakawa. Ebintu bisirise naddala okusinga ennyo ebiri mu materekero aga Uganda Joint Medical Stores ekifo ekiterekebwamu ebintu ebimu okusinga ennyo ebikwatagana n'ebyobulamu. Bintu bya buwumbi na buwumbi bitokomokedde mu nabbambula w'omuliro akutte amaterekero g'ebintu mu industrial area ekiri mu division y'e Nakawa ku nkingizi z'ekibuga Kampala. Kabadde kaseera ka kasattiro ng'abakozi ab'ebyokwerinda n'abadduukirize bagezaako okutaasa ebimu ku bintu ebibadde tebinnakwata muliro. Ku bimu ebisaanyeewo ly'etterekero erya Joint Medical Stores omubadde obupiira bugali mpitawa obutimba bw'ensiri n'ebintu ebirala nga bibalirirwamu buwumbi na buwumbi bwaza kuno. Ekikka kikutte mu bbanga nga kitwalidde poliisi essaawa ezisukka mu 5 okukkakkanya omuliro guno nga gweyongedde ne gusaasaanira amaterekero g'ebintu okuli zi TV, amasimu, radio, kalifuwa n'ebintu ebirala. Embeera yeeyo kaweefube okulabika nti bataasa omuliro guba nga poliisi okulabika nti ezikiza omuliro naye. Ebimotoka by'abantu ba bulijjo bakira nabyo byegasse ku poliisi okusomba amazzi obutakkiriza bintu by'abantu kutokomoka nga n'abamu ku bakozi bakulukusizza amaziga wakati ng'emmaali esaanawo. Nyingi ennyo nga bw'ogiraba ate eri mu stores zino. Omuliro guno gutandise essaawa 5 ez'okumakya era ebikonge mu poliisi okubadde omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Afande Moses Kafeero akuli ekitongole kya poliisi ekyabazinyamooto Afande Joseph Mugisha n'abalala nabo bazze okulaba ogubadde. Afande Mugisha ategeezezza nti tebannamanya muliro kwe guvudde wabula bakukola okunoonyereza. Tandise dda kwegamba luba lutalo so n'olwekyo tukyali mu lutalo olw'okulaba nti tutaasa stores endala zitannaba already tukoze progress so tukyagenda mu maaso systematically okutuusa bwe tunateeka on top of this naye nga tugenda mu maaso. Afande temunamanya ku ki kwe guvudde? Tunamanya kubanga nawe nga bw'olaba titunaba kutuuka ku seat we gutandikidde so kati kiri premature nnyo okwogera okusobola okugamba nti oba guvudde ku kino naye nga operation ekyagenda mu maaso. Wabweru poliisi eyiriddwa mu bungi okutaasa emmaali y'abasuubuzi oluvannyuma lw'abakifeesa okweyiwa mu kifo kino nga baagala okuwaguza okuyingira. Bya Eric Sibalamo ne Robert Mutebi, Salt TV Omwennyo.